obulungi, kala y'omubiri, saako ne figure bireetera omusajja yenna okwagala okukusemberera n'okubaako kyakola naawe. Naye bwe biba nga bye byokka by'olina ng'empisa, embeera zo bizibu omuntu okubisemberera n'ayagala okusigala naawe, njagala okutegeeza nti era ajja genda. Ekiwangaza relationships wakati w'abasajja n'omukyala kyekyokuba nti omukyala ono asobola okugumiikirizika mu mbeera ne mu mpisa. N'olwekyo bwe kiba nga bino ebisobola okukusigaza mu mukwano tebiriiwo, ebisobola okukusigaza mu relationship n'oyo omuntu tebiriiwo, ne bw'obeera mulungi otya, ne bw'obeera ne figa otya, omusajja ajja kuta. Akyasobola okuba nga muto mu myaka ne mu ndowooza nti y'ensonga lwaki akyali naawe because onyirira. Naye bw'anaagenda akula mu bwongo ng'abasajja ffenna bwe tutuuka ne tuba, ajja kuta singa kiba nti embeera zo n'empisa zo ne values zo tebimuleetera kuwulira mirembe ng'ali naawe. Obulungi bwo si bwe buleeta relationship okuwangaala. Kala y'omubiri bwo si ereeta relationship okuwangaala. Era ne figa yo tegenda kukuyamba kuleetera relationship kuwangaala. Naye obeereka naawe. Awo we wali obuwangazi bwa relationship. Ffenna abasajja tujja tunulira obulungi bwo. Kituufu. Because ffe kitukuba maaso ge gasooka okulaba. Naye ate ne bw'obeera mulungi otya nga tukulabye oli mulungi. Bino bye bitusigaza ebirala. Mbeera, mpisa. Bwe biba nga tebiriiwo era tujja genda because abalungi abalala bayinza okuba gye bali ate abalina bino ebisobola otusigaza. N'olwekyo bw'amala okwebaka naawe yeebuuza kiki ng'oggyeko ensonga z'ekisenge because ekisenge tekigenda senga mugenda mu kikolwa eky'okwegatta n'omuntu tekigenda kubuuza omuntu ono yeeyisa atya, omuntu ono embeera ze ziri zitya. Naye omuntu ono okuinteractinga naawe buli lunaku, omuntu ono okubanga osemberera mikwano gyo, omuntu ono okubanga osemberera ab'eŋŋanda be, we wagenda okulabika empisa n'embeera zo n'ebyokkiririzaamu. Ebyo bwe biba nga tebireeta mirembe mu bulamu bw'omuntu ono gw'ogenda okubeera naye, ebisigadde tayagala kumanya. Ne bw'oba olabika bulungi ajja kukuta. Abantu abamu balowooza nti obulungi is enough, figa kyekyo. Bakulimba. Omusajja ali machu enough asobola okukutunulirako bw'ati ne figa yo n'endabika yo, yes, na appreciating nti oli mulungi. Naye bw'oba nga tolina bino bimuleetera kusigala naawe era agenda kukuta n'obulungi bwo ogende. Ye musajja ali machuwa. Naye obuzibu bwe buli nti abasinga babeera mu relationship n'abantu abatannakula mu ndowooza. Ne balowooza nti bw'alabika obulungi, bw'abeera ne bode nga nnungi nti olwo abasajja bagenda kukkiriza okubeera naye. Njagala okutegeeza omusajja oyo ne bw'aba akyali naawe mwaka gumu, myaka 2, myaka 3 olw'obulungi bwo, mudde agenda kuta. Kasita anaamala otandika okukula mu bwongo n'amanya nti neetaaga emirembe mu bulamu okusinga endabika yo, agenda kusuula. So, as simple as that, mmwe ababuuza nti naye abasajja baagala ki? Peace of mind eri abali machuwa. Abadiringa n'abo abatannakula mu ndowooza na bwongo, muyinza okulowooza lwakubanga onyirira y'ensonga lwaki akyali naawe. Naye abasajja abakuze ne bategeera, abali responsible, abamanyi okukola decisions ezikola amakulu, abasajja abagenda forward bakimanyi nti endabika yo eyinza okubakolera obulungi wano ku mikolo n'okulabikako naawe, naye empisa zo n'embeera zo zezigenda obakkiriza okusigala naawe mu relationship okumala ebbanga eppanvu. Naye nakutegeeza nti ekyo tekitegeeza nti tajja oba kwendako, kubanga eyo personal decision bw'anaasalawo kikola ajja kikola. Naye ekikwatagana n'ekyokuba nti gw'obeera naye mu relationship, mpisa zo na mbeera zo